omusajja ne bw'anaalabika ng'omunafu mu ndabika ne mu ntunula, a man will always bounce back. Byanjawulo. Yoyo yakula ne bali abazadde. Bijjosha weewaliriza olye bambijjosha buli kimu nga bamuwaliriza buwaliriza. Bw'omulaba nagambye nti abakazi abafumbirwa abasajja abeerengeza, abasajja abatali confident enough, ewaabwe baakula kye balaba. That is what attracted their mothers and that is what they want. Kubanga yalaba ne taata we yalinga bamulengezza bwe batyo, kane bw'atandika okunoonya anoonya kyasobola okulengezza monkey see monkey do. Bw'anaafuna omusajja alinalo obufumo tebugenda buwangaala. Era obawulira ne mu comment ojja bawulira eryo fuga bbi era naye kasita otandika okutunula kye bayita ecosystem, no woman will ever want to live a life without someone to tap her back. True. Yes. Luusi kyokoze kikyamu. Awe musi emwakoze simanyi na kumanya. Nanti muli emancipated. Era ffe Makeyo gye tubeera waliwo olumu oleeta ebiteeso n'owulira nga emancipation eyogera n'omugamba ogenda kulondako being emancipated or being a wife, because this needs a wife to be done. Ogenda omulaba nga avaawo si musanyufu, abamu bakuba nzigi n'aluggala n'alukuba nnyo. Kati ekyo kizibu. Mu byonna by'okola n'oba oganye okukkaanya n'omwagalwa wo, never convert the hunger to children. Obusungu tobuzzanga ku baana. Ani mulowooza bwenja okuviirayo. Nze kati eyo kirali tetugirina, era bwe ndaba bakubye oluggi panga manya bakitegedde. It won't happen. Mpola teweetaaga kulwana nnyo. But the conversations ezo tutandika ozinyumya. Oba oli mukyala ng'oli wakati w'emyaka 27 ku myaka 37, ne bw'onoogenda n'osaba ennyo mu kyaki n'osiiba nga tosoose clippinga the wings of pride, you're not going to manage. Wakati awo bali ayinza okuba tebitambula bulungi, but he will always bounce back. Omusajja gwe watandika naye nga talina ssente n'akola ssente ne zibulamu bubuzi, amazzi gakulukuta gye gaali gakulukutidde. Problem is gagenda okudda amazzi nga gwe wabivaako dda nga tokyaliwo. So ezo ze ndowooza zange ng'omuntu wa wansi. Sinze mugezi ennyo, I'm not a monopoly of knowledge. Nenze ndowooza we must start to have these conversations. Tutandika okunyumya.